Program munyu ku makya egenda maaso tuli musawa ebyobufuzi n'ebyobukulembeze nzatusima Apollo tuli ne Council Anthony Wameri munamateeka awolereza asinganya okuwuza emisango egyo eminene emizito omuli egya terrorism omuli egyaki twogera ku ddembe ly'obuntu n'enkwata y'ensonga ezo ku ludda olwa abakwatibwako ndowooza ye gavumenti mu mbeera eyo. Council yogera ku kyokuta suspects kyo kiri kitya era ekyo nakyo kigenda ku nze mu ndowooza yange ku kugenda mu maaso n'okubuzaabuza okutangira in fact baba bakoze kinene nnyo okuziyiza abantu abaziza emisango era kyobulaba nga nakugambye nti omwogezi wa CID bwajja wano nakugamba nti abantu abo tebaatulugunyizibwa nga bali abantu 13 kuliko bana bafu olabira ddala nti bano tebalina na mukisa gwonna. So ekyokutta omuntu ekisooka mu Uganda buli kufa kwonna kutwalibwa nti kuli mu bumenyi bw'amateeka. Every death is taken as a homicide unless it is excused in the law. Really? Omuntu yenna bw'afa kyobulaba ne bw'ofiira mu nnyumba yo bakutwala emulago ne bakukebera. Okay. Ne bwe weewa obutwanga oyimiridde ne bakulaba n'obunywa n'ogwa wansi n'ofa bane weeyimbamu omuguwa n'ofa nga bakulaba era bakutwala ne bakukebera olw'ensonga buli kufa kwonna kutwalibwa nti waliwo amutemudde okutuusa nga amateeka gakoze eki gakwejjeereza. Kati ebintu nga use of force oba katugambe reasonable use of force, ebintu nga self defense, ebintu nga mistake, twawulira stray bullets wano mu November, ebyo byonna tebyogerwa mu kamera ku mawulire ku press conference, byogerebwa mu kooti ng'avunaanibwa yabyogera. Kitegeeza sooka ovunaana omusirikale eyakubye essasi n'atta ye omusirikale annyonnyole nti master bamuyita yani nabadde mukuba ye Mustafa Ramadhan nabadde mukuba Mustafa Ramadhan ya Amin yes. Master ye Hussein Rutwama Amin nabadde mukuba yabadde ankuba nange ne mukuba oba naade mukwata nadduka ne mukuba okugulu eyo eba defense teba attack tusoto tokikozesa kutuula butuuzi Major General Kechi n'atuuza meeting n'agamba nti tusseeyo omu ne bagamba naye nga tulaba abalala tebalabye kale twasse babiri paka ne batuuka ku banna. In fact n'owokutaano takola ki talabika. So okutta abantu okwo kukulaga nti either poliisi temanyi kyekola oba ekimanyi nnyo nti erina byekola ki byekweka, because kati omuntu oyo who will ever believe they are innocent or guilty tetuli bawozesa tebaliba na side yakwennyonnyolako gye mwabatira public teyaliiyo ffenna mu Uganda tetumanyi kyaliwo mutuleetedde buleetezi mirambo ate mugireese tumaze kuleekaana nti abantu nga tebalabika abantu nga mubakutte so kati ani agenda okuwembalirira ekisooka ey'abantu abo n'ekyokubiri bwe babanga ddala bazza omusango tunaategera tutya raketi yaabwe ne butya bwe babadde bazza emisango kwa mugambye be babadde mu raketi y'okuzza emisango mu Kampala. So tunaatuuka tutya ku kinyusi ky'obumenyi bw'amateeka ng'ate bano mubakoze ekyokukuba omuntu ekya ebyokwerinda okukuba omusibe oba gwatebereza n'ogwatebereza n'amutta tekyandibadde kibi naye ekyokumutta ate n'ojja n'olangirira eno mu press conference nti twamuse nga tewali accountability. Ekya accountability kyekikulu. No, ekyokumutta kibi nnyo. No, bagamba nti waliwo embeera oba oliawo mu kola arrest ne wabeerawo kyenkunyonyodde nti obulumbaganyi ne bakubaganya. That is true. Kyenkugambye nti ekyo tokyogera bwogezi n'okomaawo. Etteeka lyali kutadde ku nninga onnyonnyole lwaki wamukubye kubanga ne mu kukwata abasibe oba abateeberezebwa amateeka weegali okuba ku mutwe oba okuba ku ggulu. Then yabadde alina ki? Nja kuwa example y'oyo Mustafa Ramadhan Amin. Report government gye yaleese mu kkooti bwe twawadde bwa Justice Sekana kwatwa abagambye muleete obukakafu nti baafudde. Kwamugamba baafudde ne baleeta report okuva emulago ewa dokita bamuyita Moses Byaruhanga, very senior pathologist. Report egamba bwe yakebedde olubuto he found a whole liter
of grayish fluid, and samples were taken for advanced analysis to determine if there was any toxicological content. Medical report nti baakebedde olubuto lwa Ramadhan gwe basse essasi nga lulimu ebintu bya grayish oba kakobe mu lubuto nga kumpi bweza lita namba ne bajjako ne sample. Ekyo kitegeeza kyawo simanyi bye kyengamba nti osuubira kyawo tekokuba bamukuba ebintu obanga butwa ate ne bamala bamukuba essasi. Kati kisobola omanyi theory kati ziba nnyingi osobola okuwa omuntu obutwa n'afa n'omala n'omukuba essasi okulaga nti nakoze eki kubanga nno Ramadhan senga tugenda mu maaso ripooti ekulaga nti yabadde n'ebiwundu ebinene kuno ebifaanagana n'empingu. Ebifaanagana nti empingo ze zabikoze on both wrists. Ripooti yegambe ya gavumenti gye baleese kiraga yabadde ku ki yabaddeko mpingu naye yabadde n'ebiwundu by'amasasi 9 bullets ng'agasinga gali ku mutwe. So is that arrest kwabo bakweseza ekigambo nti they were killed in action. Can this man during arrest alimu lita y'ebintu ebitategeerekeka alina empingu alina ebiwundu ku mubiri gwonna in fact nga bagamba n'ebitundu ebimu nga biriko omuddoddo n'ogamba nti yafidde mu action ye wamusa kyenkugamba nti bw'ogamba nti yafidde mu action tusooke tukuvunaane gwe yamusse gw'oleeta obujulizi obulaga nti yabadde mu action yabadde n'ekisi yabadde atya amasasi 9 ku mutwe empingo wasoose kumutta n'olyoka omusiba empingo yabadde ku mpingu n'azikutula nga adduka ye bino ebiwundu ebirala byavuddewo. So byebibuuzo ebikyaliko ate mulimu omulala ye teyafudde na ssasi yafudde kukubwa. Ripooti egamba yafudde due to blunt force trauma. Ye yakubiddwa bukubibwa era ng'omubiri gwonna guvulungiddwa mu ttaka. So ebyo byonna bikulaga nti abantu bano baatemuddwa naye ekigendererwa kyabadde ki? Ali ku Soul TV tuli mu programu Omunyi ku Makya twogera ku bakwate abamu ku abo abattibwa nga bateebereza okuba nti benyigira mu butemu oba mu bulumbaganyi obwatuusibwa ku General Katumba Wamala minisita ow'ebyenguudo n'emirimu mu gavumenti eya Uganda. Council wa Mary akadde kagenderera naye tujja ekyo kyokka tukireke twogere ku implications. Implications ndowooza esooka oyogedde ku y'okuba nti omusango gubagenda kuva ekyo ky'osoose bw'otulugunya omuntu ekisooka omwejjeereza kubanga kooti tewozesa mutulugunye era tukwesa tamu nti that trial is void is a nullity from the start. So kisoboka bwana wa Mary nti bano abateberezebwa wadde tetumanyi nti oba bakikola oba tebakikola naye singa bakikola kisoboka n'okuteebwa era bateekwa kuteebwa kyekugamba nti bateekwa kati Nyanzi Yusuf ali ku musango gwa Kaweesi ne Muhammad Kigundu kati ali ne ku guno gwa Katumba Wamala twateekayo dda application yaabwe nti kooti tebawozesa kubanga baatulugunyizibwa nga bali ku CMI nga bali Nalufenya nga bali Ekireka baatulugunyizibwa mu mateeka abo tebakkirizibwa kukola ki kuwozesebwa. Kati kooti bw'eneekkiriziganya naffe kubanga etteeka kyerigamba tebagenda kuwozesebwa. So kati kitegeeza ne President Museveni buli bwadde ng'ayogera nti abattaka Kaweesi tubalina balina bakyamu oba balina lubugo lubaale taliimu lwa nsonga bano baatulugunyizibwa. Ekyokubiri nti bw'otulugunya gavumenti ewawaabirwa n'eriirira wadde nga ne bassekinnomu basobola okuwawaabirwa naye gavumenti yemuwawaabirwa namba emu kubanga abasirikale ebitongole ebikuumaddembe biba bikozi bya gavumenti. Kati Nyanzi ne banne 23 ku musango gwa Kaweesi kyangu nnyo okuteebwa bali basasulwa bejjerezebwa ne batawozesebwa. Ekyokubiri olina obbawa ssente era bwe tuwogerera Nyanzi ne banne babanja gavumenti ya Uganda ssente ezikunukiriza mu buwumbi 4 oyogera ku baali balowoozebwa okuba nti benyigira mu bulumbaganyi oba Kaweesi. Yes, abo tulina judgment ya High Court Justice Oguli Owooma oyogedde obuwumbi bumeka 4 billion ne gavumenti yajulirako n'etuuka point n'ekivaako
kati tuli eganye buganyi kusasula, tulina ne certificates of order bajja kusasulwa, bateekwa kusasula kubanga banja. Kati Nyanzi gw'ovunaana nti yatta Kaweesa ate kati yabanja gavumenti olw'okumutulugunya ye ne banna 23 bw'ogatta ssente zaabwe zonna kooti ze yabawa mulimu obuwumbi nga 4. Kati buli lw'otulugunya oteeka akazito ku muyi w'omusolo, oleeta omuntu kubanga tagenda kuwozesebwa, ate n'ebintu ebirala ebikola ki ebigwa mu kkowe. Ebyo ne bano abantu bonna mulimu abaana abamu abaakwatibwa, mulimu omwana bamuyita oba Joshua saagala kubamenya amannya wano, naye nga yalina emyaka nga 18, naye ng'engeri gye baamuyisaamu bw'ava mu kkomera ebigambo ebimufubutukamu bya muntu wa myaka 4 yeekyawa kwegamba asobola okukola ekintu kyonna because of the trauma gy'oba omuyisizaamu. Kati gw'oba omutulugunya olowooza olinako ky'otuukako, naye oba otonda mutujju, otonda omuntu eyeekyawa, otonda omuntu atagenda kukuuma ddembe, because bagamba most oppressors were once oppressed, most abusers were once abused. Nti buli gw'otulugunya oba gw'okulusanya naye afuuka akulusanya. So kati ebeera counterproductive, eggwanga oba toliyambye. I imagine Council wa Mary, ndowoozaamu nti abaavaayo babanga bye boogera nga byali bituufu mu kiseera eky'ebyobufuzi okusingira ddala aba National Unity Platform, bonna baavangayo nga baga nti tutulugunyiziddwa bwe kiba nga kye baayogera nga kyali kituufu ne basalawo kati okugenda okuwabira gavumenti. Ensimbi ezo tuba tugenda zifuna ezisasula abantu abo ziba nnyingi, era gavumenti ebimu ku byesinga okubanjibwa ge mabanja agava mu illegalities ezikolebwa ebitongole ebikuumaddembe. Nze nkugambyeko abo bokka. Kati tulina gurupu ya Jamiru Mukulu, naye twateekayo application Jamiru Mukulu aleme kuwozesebwa kubanga ate ye yatulugunyizibwa n'asukkawo, ate bo bali 38. Really? Bonna baba batulugunya ate for 1 year and 7 months nga balina lufeenya, nga kooti ebasindika luzira, ebitongole ebikuumaddembe bibaza na lufeenya, ne baba batulugunya for 1 year and 7 months. Kati abo nabo tebalina kuwozesebwa. Kati bwe baba tebalina kuwozesebwa ate balina okuliyirirwa, ate bo n'ebbanga lyabwe ddene. Kati buli omu kooti bwe muwa obukadde nga 2 oba oli mu buwumbi ne interest. Kati ebyo byonna birina ogenda okulaba, kati ne tugattako ne bano n'abalala bangi besimenye bannange. Ne Council neewuunya n'okwewuunya ntya n'okutya nti ensimbi nnyingi ezo zonna ezigenda mu bintu ebyo, naye ng'ekigendererwa kiri kyekyo ekigendererwa kyennyini oli kyaba agenderera okutuukiriza kyo kibeera kyo. Kati awo balina otubuulira abatulugunya, balina otubuulira abatulugunya, naye bw'obatunuulira abatulugunya abasinga bukozesebwa. Kizibu okugamba nti tokyaza ezo zigenda mu maaso nga abakulu ku ntikko tebakimanyi. Kitegeeza abakulu ku ntikko be balina obuvunaanyizibwa okukakasa, naye buli lw'otakikola n'osigala busigazaawo, ezimu actually ezihinjinga ku crimes against humanity, nti senga ofuna omuntu azimba omusango omulungi mu International Criminal Court asobola okufuna keesi ennungi ku bakulembeze mu gavumenti lwa nsonga. Kati twogedde ku tocha, naye tulina kye tuyita enforced disappearance, nti mulimu ababula. Bayita simanyi taata Yahaya kyogereko ababula ne batalabikako ddala ba tulina abantu abo ababula abatakomangawo abatalabikanga we bali tulina lisiti. Kati abantu abo mu mateeka ga international bakiyita enforced disappearance. Omanyi omuntu yenna bw'abula buvunaanyizibwa bwa gavumenti okumunoonya mukomyewo. Kati ate wakupointingirako nti gundi yabulira wano ne wano ne wano, gwe minisita Jeje Odongo n'oleeta lisiti, ate oluusi nga beeriko si be bakugambye, ne bano be bakugambye n'okomaawo. Ekikulu kye tulina mu Uganda nti ensonga zikomaawo. Kansu oli munamateeka, ate kyemanyi nti ensonga za National Unity Platform waziri mu makati. Yes. Waliwo aba NUP abaabuzibwawo oba abaabula nga tebalabika, olwaleero nga tebalabika, bangi nnyo tebalabika. Waliwo abavubuka embaale balinga nti bangi, ekifaananyi kibeera vague. Bugamba nti bangi, kale kankugambe gye bali. Embaale nkugambayo bana baabula towards swearing in awo. Up to now tebakola ki, tebalabika, baakoma kubalaba nga babateeka mu zi drone. N'abalala list weeri, you can find them nti gundi yabulira wano. Kati abamu
gye bali tusuubira gye bali naye mu makomera mwe bali mwe mutamanyiddwa. Still that is still an enforced disappearance. Nti abamu bwe twagenza okulwanirira ba Eddie Mutwe ekitalya ne tufunayo lisiti y'abantu y'abalenzi 8 nga babukofiira babakwatula bukofiira, abamu nga babasomera emisango mu kooti y'ebbombo, abamu ne babasomera emisango mu unit court marshals, abamu emakindye ne bakasuka eyo. Jukira mu court marshal toba na lunaku lwodda, tomanya ddi lwogenda kudda. Era bwe nalabye nga kooti ensukkulumu eyimirizza ensala ya kooti etapita ssemateeka nemanya tuwedde. Era waliwo omu yakomenti nze n'agamba kooti ekoze bulungi nnyo kubanga abantu bateekwa okuvunaanibwa mu kooti y'amagye tuwone obutujju. Ne ŋŋamba kati olaba okulimba okuli mu gavumenti, ekisooka abatujju bonna teri mutujju ali mu kooti marshal. Bonna bali mu kooti za bulijjo. Jamiru mukulu yali yes, bonna bali mu kooti za bulijjo abateberezebwa okuba abatujju. Bali mu kooti za abali mu kooti z'amagye ba bukofiira ba Mubiru James Lord Kansala wa Lwagano. Era application yetu tugiteeka ali mu kadukulu ka poliisi emakindye naye nga yayita mu kooti marshal kakofiira bwe kati awo n'ogamba nti olwanyisa butujju. So this is persecution. Kuyigganyizibwa oba kukozesa system okuyigganya. Oba oli awo yaamini yakubanga ssasi n'akuttirawo naye bano bakusiiga akazigo ne bakubuzaawo. So abavubuka bangi twatuuka ne tufuna list nga ne famire zaabwe tetumanyi na bwe tutandikira. Tulina eddakiika 3 way forward ekiteekeddwa okukolebwa oba kyolaba ekisobola okukolebwa kuba olwedde tulina Prevention and Prohibition of Torture Act ya 2012 weeri kati kyekibulawo ekisooka ffe bannamateeka bannayuganda abali eyo neyenna asobola ateeke mu nkola etteeka eryo erya Prevention and Prohibition of Torture Act netteeka eddala ekkulu baliyita Human Rights Enforcement Act. Etteeka eno lyonna lyokkulu nnyo tugateeke mu nkola nga tuwaaba nga tugyayo emisango gino. Emisango egimu gyetaaga kuwagirwa kwakati you overwhelmed. Nze ku desk yange nina cases nga 15 ez'abantu abaabulawo, ez'abantu abali mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka mu bukyamu, ez'abantu abatulugunyiziddwa. You do not have the finances. Omuntu ow'omukyalo council tunula mu kamera, omuntu ow'omukyalo omukadde ow'omukyalo omuntu nga yamubulako oba yatulugunyizibwa ki watandikira nga tuwumbawumba. Omuntu oyo abamu baba batulugunyizibwa naye nga baasibwa lwasooka okutonnya mu kkooti awanika omukono ategeeze omulamuzi yenna anaabeerawo nti eddembe lyange lyatyobolwa. Oba wasibwa okusooka essaawa 48 wanika omukono, oba watulugunyizibwa wanika omukono, oba eddembe lyo lyonna lyakosebwa mu kukwatibwa ne mu kusibwa wanika omukono otegeeze omulamuzi. Etteeka lya Human Rights Enforcement Act ligamba omulamuzi ayimiriza byonna ebigenda mu maaso n'atandika ku nsonga eyo. Abalala muyinza okuba nga mutuukirira ekitongole kye bayita Uganda Law Society kirina offices wangi, osobola okukubayo amasimu. Ogenda ku website era ne bwoba oli mu kyalo osobola okunoonya omuntu alina essimu ey'omukutu n'ogezaako okunoonya ekitongole ekigatta bannamateeka Uganda Law Society. N'ekirala osobola okugezaako ne weekubira enduulu ku poliisi oba mu bobuyinza naye baako nekyokola okulaga nti omuntu wo yabula oba okulaga nti omuntu wo eddembe lye lyatyoba. Parliament erina kyesobola okulaba kati awo etteeka lyetaaga kwamendinga kiki? Yalibadde erina naye oluusi si kyangu. Njakuwa ekyokulabirako Parliament buli lwebegenda mu makomera gano yeteekateeka n'eranga. Abamu ku baava ekitalya baatunyumiza nti bwe baali bagenda Parliament egendayo babaawula. Abamu ne babajja mu kkomera ne babatwala ewalala ne babambaza uniform empya ne bakiriininga ekifo. Komiti neetuuka nga walabika bulungi nekola report. Then we yavaawo ate ne bakola ki ne Nalufenya bwe kyalinga. Kitegeeza ebikolebwa byonna bibeera bigenderere. Parliament eluusi erina kinene nnyo kyesobola okukola naye kikola kisaazi. So yalibadde esituka. For example baateeka minisita ku nninga aleeta abantu abaabula. Era nsuubira ababaka abali mu Parliament kati Honorable Segirinya, Honorable Semujunganda bonna naddala abali ku opposition leaning mwongere okunyiga the disappearing people. Abana abantu abatulugunyiziddwa muntula mutya mu Parliament ne mudeliberatinga nga ebitongole ebikuumaddembe bireeta abantu abatonnye omusaayi mu kooti ate ne mupaasinga bajeti zaabwe.
Your last word. My last word is ffenna tuli bannayuganda leero gw'otulugunya enkya tujja kwesanga ng'oli mu kasenge ako mwe bakutulugunyiza so waali badde oteekawo enkola oba system erwanyisa okutulugunyizibwa nti ne bw'oba ozizza omusango bajja kukwata mu ngeri esaanidde ovunaanibwe naye nga toyisiddwa nga kisolo ekyokuttale. Mukama abawo omukisa. Kale ali ku Zone TV kw'ojja okusigala amanya nze tusima program omunyo ku makya egenda maaso tugenda mu kitundu eky'ebyemizannyo ne Jeffrey Mugerwa ne program endala enyovu zikyajja. Nze tusima polo mbasibudde libadde ddembe lya buntu na bigambibwa nti abantu batulugunyizibwa. Tukomawo n'enkya musibe bulungi mwera.